Kubawa chimpini kwa suti tumba katumba lankute nsubedo Ude majimbi singe doli tosoko soko mperimbo agambye atya nti bw'abaddeka ng'omusuza ddala atemyanga kawundo. Alright, atulaba era tugoberera ku CBS FM UG nkwaniriza nga bulijjo ke kaseera kaffe aka programu yaffe kadongo kamu ssomero nze kamulegeya akireewo kiwanuka ne munnange Segayi Elias bwetyo bwe tubeera bulijjo mu programu yaffe eno kadongo kamu ssomero nga tutunuulira tuze tukutegeeza nti kadongo kamu y'ensengeka y'ennyimba ez'amakulu eziyigiriza ezibuulirira ezisomesa ezirimu ebinnonogo byonna ez'obubaka okuviira ddala ku ndongo mu bigambo ate n'engeri gye babitulagamu. Omulundi guli twatunuulira Katemba mu kadongo kamu nga twebuuza lwaki Katemba takyalabika mu nnyimba zino era ensonga ze twawa omulamu ogwo tukyaguliko lwakuba olwaleero tugenda kutunuulira singa Katemba ono takomezebwawo mu nnyimba zino ez'akadongo kamu ng'abayimbi n'ennyimba zaffe ez'akadongo kamu kiki kyetwolekedde awo we tugenda okutandikira. Katusooke twebaza abantu bano abalanga naffe ku www.cbsfm.ug abalanga naffe ku Facebook CBS FM ne CBS Manduso abalanga naffe ku X oba Twitter CBS FM UG abalanga naffe ku TikTok CBS FM UG. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwongere okuleeta business tuzikuba abantu mu maaso bazimanye mufunemu ate nga naffe bwe tufunamu ejjamba. Elias sebo tutandikirawo kiki kyetwolekedde singa Katemba takomezebwawo mu kadongo kamu? webale nnyo muganda nga kireewo kyonuka kakati Katemba bw'oba tomukomezzaawo mu music si kadongo kamu yekka, nze ojja tunulira music generally yenna nga bw'atambula kubanga music ono yennyini gwe tuyita half band music oba band music oluusi asosonkolwa mu kadongo kamu ajja oluusi n'akyuka bukyusi livimu y'omudigido. Kyoyogedde ekyo waliwo ne nawulira yayiiyayo n'ekigambo ekimya bakisiraga bakisiraga anti bakisimba ne raga yaddira engoma ya bakisimba n'agigatta mu raga ne bitambulira wamu. Obuyiibwe obukkirizibwa era abakikoze gundi oyo yakisooka n'okukikola oyo Aziza Zioni oyo era ebintu bino binyuma nnyo naye lwakuba nti byanyuma lwakuba nti ye mukugu mu kyo tuyita ebidongo ebivuga. Kakati music wakadongo kamu nga bwe twagamba nti music wakadongo kamu bubaka buli lwotazannyira bantu kyewayimba oba tojjeeyo mulamwa gwebagamba. Omusajja basudde yazannya oluyimba yayimba oluba baluyita ekyagwa mu ssabo. Kati ekyagwa mu ssabo ekyo basudde bw'ajja n'ayimba oluyimba olwo ng'ayimba luyimbe omuntu tasobola kumanya kyali muki yes oluyimba yefumiza kyagwa mu ssabo naye ekintu kino bw'akikwata n'aleetera ddala ebikolwa ebyali eri n'alaga abasawo kakyala yalina amakudde oli yalina peti nga simanyi egize lise bonna n'abalaga n'alaga omusawo omuganda bye yakola byonna ogenda okumaliriza ng'abantu bano abakutte n'obubaka buno buvaayo ne mubaamu abasanyuka ne mubaamu n'abayiga. Osekete bulungi bwe tutunuulira music abasajja waliwo ngenda kugeeza kulimba lwa kojjaawo bakojjaawo waliwo oluyimba lwayita bakoowu oluyimba olwo bwe ngenda ne ntunuulira mu nnyimba ze nkyasinza okutunuulira ennyo mu vidiyo ntutunuulira nnyo lwaki nti lulina amakulu okujja eri nti abalonzi balonda ate gwe balonze n'atakola ki ne batamulangirira osegedde Katemba olabira ddala omuntu ekifaananyi kyakola ki kyeyaleeta. Kati music tugenda kufuna ekizibu ng'abaana bayimba ekintu ne batakijjaayo era
mu kuyimba ekintu nga tekizannyiddwa olwaliro gwe mutawaana oguli mu kuwemula. Lwaki? Nti buli lw'oyimba oluyimba lw'obeera owemuddemu tosobola kuluzannya. Tosobola tusamu kubanga olina okutugirayo kiri kyewayogera. Kati olw'okuba nti bano tebazannya gyensonga lwaki asobola okumansa entungo nga bw'ayagadde n'anfulumya agagambo ge nga bw'ayagala tasabise nako. Naye kate music wakadonkamo omuntu asobola okubeera nga tugeze ng'ayogedde ekigambo nga kyabwemu. Naye ekigambo ekyo n'akisabika. Sebatta oyo yayimba oluyimba baluyita Dole w'omwana. Baluyita Nfisiza Wakadde. Lwakuba abantu Nfisiza Wakadde lwakuba abantu baluyita Dole w'omwana. Naye oluyimba olwo bw'owuli ofa gye lutandikira. Owulira paka gye lukola ki? Baka gye luggwa gye lukoma owulira nga lulina ebigambo bya njawulo okuggyako ng'otegeera nnyo naye lulina amakulu ag'ebuziba nga weefumiitiriza nnyo. Kakati oluyimba olwo yaluzannyanga ku stage era ye bwe yagambanga nti ekivulu kya Dole w'omwana abantu omukujja bajjanga na Dole yennyini nga bamuweese otegedde. Kakati naye nga bba abantu abakulu kubanga bazadde olwoko balinga baagala nnyo okuyigiriza abaana babagulira mama Dole w'omwana babazadde balubaka baali babumanyi ne bagulira abaana Dole naye nga ye kyagenda okuzanya ku stage kirala. Kati Katemba buli lwabula mu nnyimba zino amakulu gagenda kubula. Ekyokubiri ekimu ku kitwolekedde okubulizaayo amakulu g'ennyimba gabulireyo ddala okubula. Ekyokubiri Katemba buli lwagenda okubula. Lindako. Katemba ono okimanyi ne ku radio Katemba ng'abantu bamuwulira. Kubanga alimu ebikolwa n'ebigambo. Wakiri nga abawuliriza ku radio ebikolwa bye tutalaba naye ng'ebigambo tusobola biwulira. Singa otunulira omuzannyo ng'akiika embuga obeera eke n'ofumiitiriza banadda twegande noga nti ekyalo banadda noga ekyalo ekyo bakifaanana kitya ng'owulira ebintu ebikiriko. Kati Katemba ayina engeri gy'asika. Ekyokubiri bw'oyimba oluyimba okugeza oluyimba nga nkugeza oluyimba ki ngera okugeza oluyimba nga Saakasi era Sebatta bw'okutulira oluyimba nga Saakasi bakulaga omukyalo omunafu n'omukyalo omukozi ow'ekibuga. Naye bw'obatundira abakyala abo bwe bajja Sebatta alina we yayimbira oluyimba n'agamba nti nkwagala nnyo buli mwaka ovaamu omuntu naye obunafu bwe bukuntamiza weebaze ne mujja okukola ndowooza singa temukyalya ensimbi z'enkuwa oggula enva oluusi yaba azimpadde otegedde. Amakulu ga luyimba lwa Saakasi bw'oba oyimbye luyimbe tosobola kufuna makulu gaalwo. Ne bw'owulira omuzannyo oba ogulabako wali n'olaba mukyala ono obunafu bwe n'obwana bw'alina n'olaba oli gwe bakwanya obukwanyi abakyala bano bayigana nga bambi nange eki kyegeeza nteekeddwa okubeera ki omuntu omuyiiya nsobole nange ogenda okukola ki okupakasa. Era omuluyimba bakulaga nti mu luyimba olwo yamaliriza omwami omukyala ono alinga omusajja akoleze ki amwetisse otegere n'obukozi n'ennyumba yennyini ennyumba yagiwa wa kibuga yagiwa mukyala mulala. Kati amakulu ga Katemba mangi nnyo gajjayo omulamwa n'okuyigiriza n'okutegeera buli kimu. Otherwise bwe tunaabeera nga ojja buzina oyimba kubanga bikola kati najja ku stage n'ayimba oluyimba abantu ne batunula butunuzi bati ne bamutunuulira naye oluyimba buli lubaamu Katemba gwe obeera oyimba n'abantu kubanga kyozanya audience eno ogikwata omuntu n'agenda okuddayo ekanaga bannanga omusajja yatuyimbidde bannanga omusajja yatuzanye banne twasanyuse osegedde. Kakati ngenda kugereza ebibiina wano ebibiina mbadde bw'otunuulira ebibiina nga Ebonies abantu abamu bamanyi nti band music tosobola muzannyiramu naye Ebonies yalinanga Jimmy Katumba ayimba bwe bazannya era n'akwata Uganda eno ku biwologoma awo waje bakolanga yonna ng'Ebonies erieti osekere bulungi tutunuulira ebiseera ebisirunja buli Diamond nga tennaba kwabulukamu bagitanga Free Diamond Africa ne Diamond Production nga bakyali wamu bayimbanga
bwe bazannya bayimbanga ne bazannya bw'otunulira ate era nga tebannabana kugatta Afri Diamond ne Afri Ensemble Diamond Ensemble andi bamala okwawukana Afri Diamond ne baawukana ne bakola oli Diamond Ensemble ne Diamond Production n'akola Afri Talent kakati ne sigala bwe bitu naye mbadde gamba nti music bw'omugattamu katemba ofuna ekintu Eagles Production wano tewaliwo kibiina kyayagalwanga Eagles Production lwakuzannyira abantu otegedde nga buli bajja okuzannya ne bazannyira abantu ezo ennyimba zikereya zinekiresi zaani abantu nasanga abantu banyumirwanga omulamu gwaki omulamu gwa music omuntu ayiga kakati kadongo kamu oba oyagala oba toyagala ngenda kugereza obadde obuuza lwolekedde ki ebibiina byonna byolaba ebigenze ebyakadongo kamu nga bigenze bikola getwandiyise okukola nga tebeefiirayo audience zeeyesala abantu ne beesala kubanga bantu bafuna bagamba fe batukolera fe tutubyatebeekeka nze zijjukira lumu homies abaana beeka ng'etandika oba wagiwulyako yalimu nga baali basooka kwegatta Mamuli Katumba Sylvester Kyagulanyi ani Wile Mukaabya ne Abdulmulaasi bwe baali ne Sylvester Kyagulanyi kakati bwe bamala okukola ekintu kyabwe ne kinyuma omusajja yabagatta yabaali bamuyita Katongole Paulo yali maneja wa Eagles yasookera ddala nga Eagles etandika n'abagatta ne bakola shows nzijukira bakola ku Performers Pub Kaleero eyo bakola ku Endis Corner Makindi awo nga Endis Corner ekyaliwo n'ebyo bifo byavaawo ebyo tebikyaliwo kati baakoma bamala okugatta Katongole n'abagamba naye ekintu kye tukoze mu kiraba abantu bakinyumiddwa lwaki tetukikola mu ekibiina ne batandika ekibiina kya kadongo kamu ne batandika gye bayitaho miizi abaana beeka nkulayiriraho miizi bagitegeka olw'okuba nti Katongole yali amanyi kibayita okuzannya katemba oli gwe yasooke gwe basookerako mu Eagles yasooka kati yakwata katemba oyo n'amuleeta eno Abdulmulaasi Mamuli Katumba Kyagulanyi Wile Mukaabya kati batandika okuzannya swimming pool ezo ennyimba ziwulira ne bazannya ani ngenda kusiba faamu ezo ennyimba ng'abantu bafa essanyu abantu nga bafa enseko abantu nga banyumira era ng'abantu bafuna bwe bati nga bajjuza embeera bwegenda okukyankana bwe kwajja ne baawukana buli omu n'atandika okukola ebibye audience n'ekyuka kakati bw'otunuulira abalala buli omu ayimba byazeko ye byalabye audience ejja ekyuka kubanga abantu babeera tebakola ki tebabitegeera ngenda kugereza waliwo oluyimba lwa gundi lwa Sparks babi baluyita Nina Kendi oluyako mazima nafune oluyimba olwo bw'otunuulira video yalwo nzanye omulabanga gireti nagenda omuwala yali akuba matatu omuwala yagira emupira gwamwabikako ogw'emmotoka Sparks babi nagenda n'amuyamba bwamuyamba omuwala agenda ogira bwatyo ajja abuujabuuza omuntu awo eyamuyamba omuvubuka yamusanga ali ku matatu naye nga kivubuka kifaanana bulala naye nga omuwala yakyegomba vidiyo eyo yanyuma singa oddayo n'ogitunuulira nebakolera nnyo era mu kunyuma Sipaaka gyayimba olimba wendizikoona yali balisho oba yali yaki Sipaaka oyo najjaluyimba anti abantu bafuluma bayomba jukira ebiseera vidiyo zaali zakajja abantu bafuluma bayomba kabagamba tuzanyidde kyetubadde tumanyi biri byeyakola walinga bibagenda otukola ki otukolera kakati olaba nti kyebayita okuzannya kintu kikulu music wa kadongo kamu aviira ddala wansi mu baana eno wansi nti abaana ffe bwe batuyita ogenda okuzannya tutunuulira music azannyibwa ennyimba ze bazannya ez'abakafeero Bulandira Bakooya ne bazannya ez'abasebata ne bazannya ez'abawalukaga ne bazannya ez'abaani Matiya Luyimanzaani bw'otunuulira mu MDD nga bakola music waabwe abo abaana nkulayirira ekisaasinze okukwata abazadde omubabiro kadongo kamu n'engeri gyazanyibwamu kyokka nga ate abaana baddira biri byennyini bali be bazannya nawe be bakola ki nawe be baddamu kwate bakola kipya naye be bazannya kati ogenda n'osanga nga amasomero gajjeeyo ebintu amasomero gano mu nteekateeka ya MDD
gegasinza ate okutumbula akadongo kamu mu byakatemba. Naye ate gamutumbudde naye ate tebayiga kuba singa baali bayiga twandize ku njiya gye twayiyanga edda ogijjukirira sente bali ku ddembe ne tutamu tusitula buto era abaana bonna abayita mu music ow'essomero oyo wakwaya banjawulo. Webale nnyo webalire ddala tugoberera ku CBS FM UG tukyali mu programu yaffe kadongo kamu ssomero mwe tukubuulirira ku miramu egy'enjawulo ku kadongo kamu ne ku kisaawe eky'okuyimba kyonna okutwalira wamu. Tukyatunuulira katemba mu nnyimba tutunuulira kiki kyetwolekedde singa katemba ono takomezebwawo mu kadongo kamu oba okukomezebwawo mu nnyimba kubanga tumutunuulira tumulaba nga katemba ono yajjayo bulungi ekinyusi ky'oluyimba yajjayo bulungi omuyiiya kyeyali agenderera ate n'okutuyamba ffe ebintu abatabitegeera mangu nnyo netubitegeera waakiri nga tuyita mu katemba. Tukwagala nnyo ku CBS FM UG langa naffe ku mikutu gyaffe gyonna egy'okumutimbagano nakutegeezezza gye twatandikidde nti tulina www.cbsfm.ug eyo website yaffe tulina mukutu guno gwennyini kwotulabira CBS FM official channel gwe mukutu gwaffe ogwa YouTube tulina Facebook CBS FM tulina CBS Manduso tulina TikTok tulina ne X oba gye twayitanga Twitter CBS FM UG. Kale bolanga naffe ofunamu tukyali mu program kadongo kamu ssomero ndine Elias tukyatunuulira olowooza nsonga ki endala gye twolekedde ng'ogyeko eri tugambye nti kadongo kamu singa tetumuzaamu katemba amakulu emiramwa na biki tugenda bikkatira tubinyike tubibuze kiki ekirala kyetwolekedde ekirala tugenda ku losing audience tugenda kufiirwa abawagizi abawagizi bano ennyimba zaffe bazirina ate bazaagala naye ennyimba zino bo baziwulira mu kuziwulira baba baagala kyewayimba bakirabeko wali amaaso g'omuganda gakolaki gali mu ngalo buli lwalabako bw'ati n'amagezi gajja. Oweekitiibwa Katikkiro yabadde mu kajampuni statement zeyakozeeyo nze naaludde okuziwulira nga azikola ebbanga lyagenze nga alaba ebintu ebyenjawulo kubanga zaayitibwa mbivulu ebyenjawulo naye agenda nababuuzaako n'abeebaza naye kino kyamukutteko nnyo n'agamba nti ennyimba zaffe zino tulina okuddayo kolaki okukola ebintu bino nga bwe twabikolanga edda era natuuka n'okwebaza abaleeyize biki abayiye ebiteeteeyi bye bateeka mu luyimba luli olwa ngenda na sikaati kakati audience tugiruzize tutya olwaleero guno omwezi gwa kutaano guggwako eno ebiseera ebisinga obungi eno beera sizoni y'e Masaka akamwanyi gyekali katinta n'akaseenene akatonotono gyekali amazima gali nti olwaleero bw'ogenda okubala ebibiina ebiri e Masaka bitono nze sibalaba kajampuli kepulira naye towulira songa luli twalinanga ebibiina Matiya Luyima nakkirira ne Kadongo Kamu Super Singers bendo walukaga nakkirira ne Namige Singa ebiseera nga tanakola vision sebata nakka walukaga ani gundi Kafeero nakka ne kulabako basudde nakka bayitanga mu gomba awo ne bagenda nga basensera mu ndoomu Kanoni bakandula Maddu Kabula Soke ne bakka bazinga Zimbabwe nga bajja beetololere naye byonna ebibiina ngere emmotoka zibeera omwo nosanga yani teyamatendo ate eri teba yakulabako ate eri nga ziyitira omuzigina omizi bonna nga bali omwo era nga bagenda ne bafuna ssente kubanga audience baali bagiwa kye yeetaaga era nga bagamba leero gundi yaze olonge wagenda wite nakwezi ate waliwo ekibiina kyekigenda okujja era naye najjuza nga babeera ne bakompaleen bannange kubanga buli omu yalina ekivulu kike bale ate omusajja yatukoledde bwati naye kati olwaleero obeera mutimba ebipande ogera okulya bayeba boda nga bagamba muzeera mutubbe kubanga mwava ku omulamwa teguliwo naye ekiyinza okubanga kireese ekintu ekyo tolowooza nti abatuyiiza ennyimba oba abayiiya ennyimba tebafaayo kumanya bantu kye baagala beefaako bokka kubanga nazi kuno
ng'omuyimbi asobola okuyimba ku bulamu bwe nayimba ne ku bulamu bw'abantu baki abaliwo n'ennaku zino olaba ng'abayimbi wakiri beefunyiridde okweyimbako bo ng'abantu obulamu bwabwe bwokka ne baleka abalala kaakati nze najja nti okukulaba nga wayimba bikukwatako wekka nze tebikola ki anti kaakati ensonga eri bweti nze bwe nnyimba ekintu kiba tekikwata ku nze Sebato oyo akugamba buli luyimba lwe yayimba yali ayingiddeko mu bulamu obwo feeling eyo ye n'amanya nti eno feeling kenjituuseemu waliwo ne bannange bukadde na bukadde naye omutawaana oguli okiri kyoyogedde nti abatuyiiyiza omutawaana oguliwo abantu tebakyafa ku audience otegera bulungi zirinda boolwange ataba musibe eki tawa musibe emmere tebakyafa ku audience eno kubanga luli twafangayo nnyo ekisooka ng'okuyimba nga bwendaga nti yali service ng'okuyimba tukimanyi nti kusomesa kati weweesanganga wafunanga abantu ebisatu bwewaddanga wafunanga 100 kubanga ebisatu bino byakubyangamu banange omusajja kyeyatukoze omusajja yatuyitaka nolaba ku kivulu kiri bannange twatete twanyumiddwa okuva bane nasubiddwa omukyala nga tata gundi nange ku mulundi ogujja sijja kola kitondeka kakati omutawaana oguliwo guli gumu nti tulina kye tuyita ba propagandist abakuba pokopoko abo abayingidde mu bintu bino nga bafunye baagala kasente kati tebafa ku audience eno ye kasaleeta ebyuma n'afuna omuyimbi gwalanzeeyo awo najja nga kiwedde kasaati mepane n'alanga leediyo tafa ku audience eno ngenda girekera ki mu kitundu wengenda okuva kati n'ekyokubiri abayimbi bano ne babanga balemeddwa tebakyalina ba managers ab'ebibiina byennyini abantu abaliwo bambaleese omanyi waliwo yakola ku olwo okyegedde ajja ng'agirayo ng'agamba tugenda wa tijagala kutimba ennaku zange 2 e Masaka kati nga bakolakola practice awo nga bakkira Masaka kuti ategedde mwanji eziri sente gyeziri bwe kiggwa misinde ng'abivaamu naye kati luli ebibiina bino byabeeranga ne bamanager permanent managers nojja nowezanga nti manager akolagana bulungi nnyo ne director w'ekibiina kati nga manager amanyi nti ekibiina kyaffe kino bwe kikola show erukaya ne kikola bubi olumulundi ogunaddako tetujja kufuna bantu kati nga bajja mu practice ne bayangena kugereza abasajja bwe bakolatanga show nga baziteekateeka bagiteekateeka basookanga mu National Theatre eyo wabangayo omusajja bamitanga ntalumbwa oyo n'omusajja omulala yali bambi akafa mwami bamitanga Serukenya aba director wa Somaliya Mother Care wali buna mwayawo be balinga bakati office na mu National Theatre awo nga bwe muba ne production yonna egenda okutambula ekisooka mujja ne mukola kituyita night rehearsals okumala weeki nga namba ne bajja ne bode basonsulamu ebitasaana ne bongeramu ebisaana enkozesa y'ebigambo enkozesa ya stage ennyambala buli kimu kyonna ne bakitunuulira kakati nojja n'olanga shawo era ebiseera ebisinga obungi sheezo zatandikiranga mu theatre awo mu ntabiro ne basooka ne balanga lererere bane last chance botumalerere tudda gindi otegedde kati bantalumbwa abo nga basonsula ebintu bamala obisonsula ne bagamba nti kakati tumaliriza kati muli baddembe okutambula mugende mukole ekyo ne mukola nga tuddira ebintu ne tubikola mu Buganda wano bwe bimala okukolebwa mu Buganda ne biyingira busoga tebereza omusoga banyumirwa ebintu abaganda bye bakozi ne bimala okuva ebusoga ne bigenda biyingira mbalala mwankole ne bimala ne biva ne bigenda ebunyolo otegedde nga kikulaga nti kintu kikola ki kintu kiteeketeeke bulungi so kati bwe banaaba abasajja bano tebazzeeyo ku mirandira gye twakola abantu babeera gwesooka weebuuze lwaki omuyimbi ayimba essaawa zino bw'akola sho tugeze erugogo ogenda okulira ng'abuze sho erugogo yebeeramu amaanyi yokka bweggwa todamumuwulira naye nga luli oli yalanga nga bwe tugambye National Theatre lindako oli eri waffe Gomba oli yalanze nti Kanoni Bukandula Kabula Soke Kifampa Maddu nagenda Amaddu abuuka kilomita 5 naye ng'abeeri bagamba n'okugamba katumulinde wano tumulinde wano waffe era babeerangawo nga n'okutimba eri batimba Kanoni tebannajja bakyali tugeze mbutambala awo saidi ngomane naye waffe muli jaddi
ati eyo wiiki ejja tuli eyo era nkubuulira kino nga ne bannannyini bifo batuuka ne bajja ku theatre nga National Theatre Nairo Theatre ne bawamba ebipande babikwate twale mangu n'ateekawo coming soon tataddeko nakuza mwezi coming soon tulina coming soon bye bikife tubulira jaddi kakati omutawaana oguliwo gwego nti abasajja bwe banaaba tebazzeeyo kutegeera kye twakola ekirala kiri kyogambye nti abasajja bano bo bennyini bapropagandist bano abayingira mu bintu bino kyenakugamba nti abakwasi b'ensawo ababadde ababayimbi ojja n'omusanga ye manager w'ekibiina nga naye awulira amaanyi mangi kaakati kiringa kye ŋŋantera kugamba abantu nti nze sisobola keera kumakya nenkola kampuni atayina omusajja atayina baana n'akulira kampuni yange oba omukazi atayina baanaka obanga mu ssomero eryange omukazi atayina mwana tasobola kusomesa baana omanyi lwaki musomesa muri somero lyange kubanga tombanyi bwe bakwata mwana kubanga gwe gwenyini tomulima tuli muyina tuli muzadde kakati CBS FM yuki twangera okwebaza gwe atugoberera n'okutulaba buli kaseera n'obutaba ku mikutu gyaffe gino tugamba nti emikutu gino gya CBS FM egy'okumutimbagano giriko ebintu bingi kuliko amawulire kuliko ebinyuma kuliko ebisanyusa kuliko ebintu bingi n'olwekyo tweyune tukuweereze kubanga omulimu gwaffe omukulu gwa kuweereza amawulire n'ensonga endala zonna nga bw'ozeetaaga nga tumaliriza Segayi kadongo kamu kubanga gwe tusinga okutunuulira puroguramu eno kadongo kamu ssomero Katemba bw'ataakomezebwewo twasoose ne tugamba nti agenda kunnyika agenda kubulizaayo ennyimba zaffe Katemba singa taddizibwa agenda kubulizaayo ennyimba zaffe ekyokubiri ne tugamba nti agenda singa takomezebwawo audience oba abawagizi baffe bagenda kubulirayo nabo tuweeyo ekyokusatu kimu kyokka kakati ekyokusatu era nga ndoozera nga nkyali ku audience sorry ku nsonga eyo ekyokusatu kadongo kamu ono abayimba kadongo kamu bwe munaaba temuzzeemu kuzannya nga bwe twazannyanga music yennyini wa kadongo kamu agenda kubula abamweyungako emigi gy'emito bamutye olw'ensonga agenda kuba takyalina katale buli wanaagendanga awo baafunanga abantu 1,000 nga bafuna 1,000 abavubuka bano abandyagadde omweyungako bagende oyo music yagwa ndyagera omwimba kakati ojja kwesanga nga abaana bakubyekubye ebintuntu awo mu bintuntu awo mu generation eno eriwo balowooze nti music alina okubaawo so kumbe music yewaffe omuzaaliranwa yewaffe awuliddewo kadongo kamu yewaffe kakati bwe banaaba tebatudde wansi ne bazuula ne bagamba nti naye tukoze tutya olwaleero manager yandibadde amanaginga ekibiina yandibadde afaanana atya nze obuyiiya bwe buliwa osegere bulungi nze kojjaawo nga emabega wali nga tanayingira byabufuzi yayinanga manager bamuyitanga Kibaya era ye yabadde mu production yabadde ku kajampuni ogikowulira gye bayita Kibaya Pro kakati bazanyanga omuzadde tagulwa osegedde simanyi tugubadde lwa fiizi enyimba ezo zaali z'amaanyi nga zaaliko obuyiye mabega eno kubanga yes Kibaya Pro baava mu kasozi otegedde bulungi ewa eri mu bakasozi ne bajjamu ewa Katose kandi bwe batyo ne bajja nga batambula owulira kati gwe ku mwanga faananyi singa okeera ku makya olwaleero ntebe gitasinga zineekomawo eya Dani Mugula ntebe neddamu neekuzannyira oluyimba omukazi second hand ndowooza bikolebwa mu makubo biraba mukazi atambula naze n'omwana geyanattayate ewaani nameza nga zeewa tata waani akanyakwota anti yabadde ampise manyi yadde ayagala kulaba ku mwana we kumbe mulimu ebirala so omukama Katonda ndowooza bwe tunatandika sabbiiti ejja mukama bw'anaaba ayagadde amiina tweyanziza nnyo tweyanzege okuva gye twavudde okutuusa wano we tuli twongera okujjukiza nti tubeerako obudde bwe buti kuno omukutu gwennyini
tubeerako ne programu eno Kadongo ka mu ssomero n'olwekyo tulindire n'omulundi ogujja obudde bwe bumu omukutu gwe gumu nze Kamulegera Kireewo Kiwanuka ne munnange Elias Omugeyi Seggayi ate ne munnaffe Samson Seka abadde ku kamera tukwagaliza birungi byereere ayi Katonda kuuma Ssaabasajja. Kulira bwansiri wazama banja kyaga kutuma mweru. Mucha wange mutima ndonyiku lwashonyo mange byange byenkuwabula. Gowa chimpini kwa sudi tumba katumbala nkute nsubedo. Ute majimbi singe doli tosokosoko mperimbo. Agambye atya nti bw'abaddeka ng'omusuza ddala atemyanga kawundo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below.